Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwaleero olwo munnaffe yambuuzizza nti biki ebiviirako abasajja okunoba, biki ebiviirako omusajja okunoba. Kiva ku bo bennyini, omwami n'omukyala, kiva ku bo. Ebiseera ebisinga ojja kusanga ng'omwami ng'alina obutakkanya ne mukyala we ne babeera mu mbeera eyo ey'okwesiriikirira, buli omu n'asiriikirira munne. Ebbanga ne ligenda nga bali mu mbeera bw'etyo, abafumbo batera okukola ensonga ezo ne babeera nga beesiriikiridde. Ate era n'ekirala kino kankigambe mu abakyala, buli woolaba omwami wo ng'atandise okuzira nga takyayagala kwebakako, omwezi ne guwera, myezi 2, mwaka, nga takyayagala kwebakako, ako ke kamu akabonero akalaga nti obudde bwonna omusajja ono asobola okugoba oba asobola okunoba. Omwami oyo agenda okutuuka okunoba, emabega eno wabaayo ebibadde bimunyigiriza, naye ng'ebimunyigiriza ebyo bimuteekebwako mukyala we gw'alina mu makago ge nnyini. Abaami abasinga agenda n'agamba nti kanneesonyiwa omukyala kuba nja muttira bwereere. Ebiseera ebisinga abaami abatera okwogera bwe batyo, kanneesonyiwa omukyala ono nja muttira bwereere oba nja mukubira bwereere, kamwesonyiwe abo. Ebiseera ebisinga batera okunoba oba batera okwesonyiwa abakyala abo, kuba abaami abasinga bazimba amayumba ago mu kisenge kyabwe ne mukyala we ate era ateekayo ekisenge ekirala nga wakyankalana ne mukyala we ng'ayeesonyiwa obuliri obwo ng'adda mu kisenge kye, nga wafuna obutakkanya n'omukyala ono oba tugeze n'abeera nga yamuzira nga takyamwebakako, obuliri obwo abwesonyiira ddala n'abeera ng'asula mu kisenge kye ekiri mu kisenge ekyo. Ekireetera omwami oyo okunoba ebiseera ebisinga kiba kivudde ku mukyala we, baba balina obutakkaanya ate bubeera bw'amaanyi. Ky'oba olaba ng'omwami ono asalawo yeesonyiwe mukyala we oba yeesonyiwe ewaka, agende afune emirembe eyo gy'aba agenze. Era ebiseera ebisinga abakyala abo abatera okuleetera abasajja ekizibu ekyo eky'okunoba baba bazibu nnyo. Ky'oba olaba ng'omusajja ono asalawo n'agaka neesonyiwa omukazi ono, ngende byange mbere n'emirembe. Oba olina okukyusamu mu nneeyisaayo gw'omukyala. Ekirala, abaami abatera okunoba nno baba bakulu, asobola okubeera mu myaka nga 5, kale oba 45 okudda waggulu, be batera okunoba. Simanyi oba ekyo mukigenderera nnyo. Ate ekirala, basinga okunoba era abeera balinawo, baba bazimbye bulungi amaka gaabwe, balina abaana, ng'olaba amaka g'osobola okwegomba, naye ate bwe mutera okubeera entalo ezo ez'enjawulo ezireetera n'omusajja okunoba n'asuulawo amaka ago n'agenda n'apangisa akayumba eyo. Era ebiseera ebisinga omwami oyo asobola okunoba ewaka awo, naye n'asigala nga buli kimu akiweereza, ng'emmere agigula, abaana abaweerera, nga buli kimu akiweereza. Be batera okunoba abasajja abo, naye nga mu mayumba omwo ekyamazima abasajja abasinga batulugunyizibwa bakyala baabwe lwakuba basirika. Mulimu abakyala abeeyisa obubi ewaka, bonna nga bw'oyagala, bye bimu ebireetera abaami okunoba. Abaami abo bali ku nkato mu maka gaabwe eyo, naye ng'ekizibu kiva ku bakyala baabwe. Bangi basirise naye ng'embeera gye bayisibwamu si nnungi n'omulundi n'ogumu. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.